Kooti esookerwako ey'Ekawempe omulundi ogwokubiri egaanye okuyimbula Kakalu bannakibiina ky'NUP ababiri Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe wamu ne Akireewo Kivumbi. Ababiri bano baasaba kooti nti bayimbule Kakalu ak'obuwaze kubanga bawezezza ennaku 6 zibamaze ku alimanda mu kkomera e Luzira nga tebawuzisibwa. Wabula omulamuzi w'eddaala eryokubiri Stephen Waiduba ategeezezza kooti nti tasobola kuwulira musango ogwo wadde okuwulira okusaba kw'abantu abo kubanga kooti ye terina buyinza kuwulira misango eminene egigwa mu kkowe eryo egiyinza n'okubaviirako okusibwa ebbanga lya myaka 7 mu mbuzi ekogga olw'okwenyigira mu by'ekinnamagye ebya mukyaka. Omulamuzi Waiduba bw'ati ategeezezza nti newankubadde ababiri bano ssemateeka bakkiriza okuyimbula Kakalu ak'obuwaze okusaba kwabwe kuteekeddwa okuweerezebwa mu kooti enneneko okusingaawo. Bw'ati abawadde amagezi nti batwale okusaba kwabwe eri omulamuzi ow'eddaala erisooka mu kooti eyo Damali Agumasiimwe nga kaakano taliiwo akyali mu luwummula era asuubirwa okudda ku mirimu gye ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba. Eddie Mutwe ne Akireewo Kivumbi be bamu ku bannakibiina kya NUP 10 abaakwatibwa ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku mukyaka ow'ekinnamagye eyategekebwa ku kitebe ky'ekibiina ekye Makerere Kavule mu mwezi gw'okubiri omwaka guno. Abalala bavunaanibwa kuliko amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro wamu n'omukulembeze w'ekibiina n'omukulembeze ow'ettendekero oba ebbanguliro ly'abakulembeze mu kibiina ekyo Doreen Kaija wamu ne ssaabakunzi w'ekibiina ekyo Sauda Madada n'omu ku bakunzi b'ekibiina ekyo Sauda Madada. Bano bavunaanibwa emisango egy'enjawulo okuli egy'okwetaba mu mukyaka w'ekinnamagye, okuddukanya essomero nga terina lukusa lwa gavumenti wamu n'okusangibwa n'ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'ekinnamagye. Kaakano bano bonna baziddwayo ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi efulumiza olukalala lw'abanyaga bannakibiina kya NUP 10 abaakwatiddwa mu bitundu by'erira akawungeezi k'eggulo. Mu kiro ekikeeseza olwaliro poliisi yazinze wooteeri omwasuze akutte bendera y'ekibiina ky'NUP kwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ekwata abamu ku bakuumi be n'abawagizi ba NUP ku bigambibwa nti balumbye abaserikale ba poliisi. Abakwate nga mu kaseera kano bakuumirwa ku poliisi enkulu Elira kuliko Lokolo Liberty, Waiswa Laston, Katamba Stephen, Sembusi Paul, Bukenya Ismaili, Nakabuye Mastula, Nasozi Hope, Kamlegeya Regan Saliman Kagwa wamu ne Lubega Harrison. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusooka Ekituuma asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti abakwatiddwa bagezezzaako okusoomooza abasirikale n'okubasokaasoka baafumise n'emmotoka ya poliisi emipiira mmotoka nnamba UBK 380Q ne banyaga n'ensawo ey'omusirikale omwabadde engoye ze n'ebirala. Lusooka agambye nti tebagenda kukkiriza mbeera eno okweyongerayo era baakukwata bonna bagezaako okuleeta embeera efaanana bw'etyo okusookasooka n'okusosonkereza poliisi kubanga okuwenja akalulu kwabadde kw'aba pulezidenti era nga kukyatambudde bulungi. Lusooka Ekituuma ategeezezza nti bano baguddwako emisango ebiri omuli ogw'obubbi n'okwonoona ebintu bya poliisi era essaawa yonna aboolekedde okugasimbagana n'omulamuzi. Nga bwe mumanyi security tutambulira ku ba candidates kubanga constitution etuwa eddembe erikuuma buli muntu. So Joe bwe twabadde tuli mabega wa convoy ya Honorable Kyagulanyi ne tiimu ye wabuuseeyo abavubuka abamu mu tiimu ye ne bava ku motoka yaabwe ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumise biki emipiira gyonna yonna emotoka n'etuula era nga twakutteyo mu bantu baabwe twakutteyo abantu 10. Lusooka ategeezezza nti balina emisango egiwerako gibaggulawo edda ku poliisi ez'enjawulo egibadde gizibwa bannakibiina ky'NUP abatambula n'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno akwatidde NUP bendera ku bwapulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu disitulikiti y'e Mayuge. Abawagizi be baayise bafuutu soja baalumba omusirikale
ate ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwe gumu Robert Kyagulanyi Ssentambu yali mu disitulikiti y'Ekyankwazi bafuutu soja baakuba omuserikale ekikonde. Mu mbeera y'emu poliisi egamba nti pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentambu bwe yali mu bitundu by'e Busia abaserikale baabwe era baasoomozebwa nnyo, ate ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno bwe yali mu disitulikiti y'e Kakumiro ku kyalo Kisiita yakuba olukuŋŋaana mu kifo ekyali kitakkaanyiziddwako na poliisi gye byaggweera nga motoka ya poliisi namba UP 7694 eyonooneddwa. Ayogerera poliisi ya Uganda Lusooka Kituuma asabye abakulembeze ba NUP bakome ku bawagizi baabwe, bwe kitaba kityo poliisi tegenda kulekayo kubakwata. Bagezeeko nnyo okukozesa akaaganya kano, buli omu atambulize programs ze. Bwe tuba tugenda okukola kampeyini yonna, kintu kyangu nnyo okutuula ne ba campaign agents ba candidate n'ab'ebitongole by'obukuumaddembe ne kutukuliziganya engeri gye tutambuzaamu. Ekirala bakume ku ba foot soldiers, naye for this time round tetujja kugenda nga tusuula tiyagasi mu buli muntu n'alumanya ne saalumanya. Anaakola effujjo tujja kumugendera ng'omuntu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Kyamagezi okuteeka endagaano yonna mu buwandiike nga munnamateeka Ruth Kulabako bw'annyonnyola. Endagaano zisobola okukolebwa mu mirundi ebiri. Waliwo endagaano eyinza okukolebwa mu kamwa okwogeraganya nga tetuwandiise, n'endagaano ezikolebwa mu buwandiike. Naye amateeka gagamba nti singa endagaano yonna gye mukola esukka 1,000 okwambuka wa 5 eba erina okuba mu buwandiike ng'etteeka. Wadde tumanyi nti abantu abamu bamanyi okwogeraganya mu nkola oba eya Sseruganda n'olowooza nti munno omwesize ne mutawandiika, kiba kya bugunjufu nnyo era kiba kijja kuyamba nnyo singa endagaano mugiteeka mu buwandiike, kuba oli bw'alema okutuukiriza bye mwakaanyizaako eba nnyangu yakutwala mu kkooti n'okufuna wenkanya mu bwangu.